أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. نحمدك يا ربنا كما علمتنا أن نحمدك، وإن كنت في غنى عن حمدنا لكنها منة مننت بها علينا، أن رضيت لنا أن نحمدك. سبحانك يغفر الذنوب ويستر العيوب ويقبل التوبة عن عباده ويعفو عن سيئات ويعلم ما تفعلون، وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه، وما ربك بغافل عما تعملون. ثم الصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين محمد بن عبد الله، أرسله الله تبارك وتعالى بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون ولو كره الكافرون. اللهم صل وسلم وبارك وزد عليه وعلى آله وصحابته وكل من اهتدى بهديه واستنى بسنته وقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تسبى الله تبارك وتعالى متونزي نني بينزا تسيمه تمسبى الله تسيكو بتبنكفو نابان تبفي نأمي النبي محمد صلى الله عليه وسلم وكتوالي زيوم تمسبى جل جلاله أو نيابا رودين زبالما أمالي أبايني بزيبو بيابوي تمسبى الله أفولي يغاندا يفنسي mirembe ewamu n'ensi z'abasiraamu zonna okutwaliza ewamu. Allahumma amin. Tugenda mu maaso abampuliriza n'omusomo gwaffe oguyitibwa al-fiqhu. Omusomo gwaffe guno tuyigiramu ebikwatagana ku ddiini yaffe, ngeri ki gye tusobola okuba ntuyimirizaawo ibaadaati zaffe mu butuufu bwazo, era nga ne wetwogerera tuli ku kye bayita qadaa'ul haaja, okumala ekyetaago. Twavuga empisa eziwerako omulundi ogwaggwa, empisa eziwerako ddala empisa 10. Twalaba omuntu bw'aba yeeyamba kubeera nti abeera walako n'abantu ddala ku nneeyamba ey'omuttale. Netulaba okuba nti omuntu bw'aba ayingira agamba auzu billahi mina shaitani rajim bisimillahi rahmani rahim, oluvannyuma n'ayingira emmanju eyo kubeera nti ageze ekibula obutakyolokera ddala ali muki mukweyamba nga ali mu ttale, okubeera nti yeewala okwogera bigambo kyekimu bya ddiini oba si bya ddiini. Netulaba okuba nti omuntu bw'aba yeeyambala ddala mu ngeri y'okufuuyisa, okwewala kuba nti waafuuyisa ate omusulo gumuddira. Naam, empisa ezo twaziraba ku mpisa ze twalaba omulundi ogwaggwa, era empisa yali namba 10. Twalaba ku ngeri y'omuntu okufuuyisa nga ayimiridde n'okufuuyisa nga atudde. Twalaba nga byombi birina obujulizi. Mama wakkiriza Aisha ng'agamba man haddathakum anna rasula sallallahu alaihi wasallam baala qa'iman fala tusaddiquhu, yagamba omuntu agezaako bagamba nti omubaka yafuuyisaako ng'ayimiridde temukakasa. Makaana yabulu illa jalisan, yagamba omubaka teyafuuyisaako ng'ayimiridde wabula ekyo yakikola nga atudde. Hadisi ntuufu, naye ate ne wabaawo ne hadisi endala nga hadisi eyo eraga nti omubaka yakikolako. Hadisi ya Huzaifa radiyallahu anhu agamba omubaka alina we yatuuka baali fabaala kaiman, baali mu ngendo lugendo, omubaka n'abeera nga yakola ki, yafuuyisa nga ayimiridde. Hadisi zombi ntuufu, wabula kati kyekyetaaga okutegeera ti maama bakkiriza yayogera ku kyamanyi ku mubaka ye embeera zonna ze yabeera naye era ze yamulabiramu, ze yamulabako ng'akola ki, ng'afuuyisa ayimiridde. Ate ekyo tekijjaawo okuba nti omubaka alina embeera ze yabanga nga tali na Aisha, tekitegeeza nti omubaka buli yatambulanga Aisha yatambulanga naye. Kakati nno kino Husaifa kye yalaba, yakirabanga ddala omubaka akola kyakikola byombi weebiri. Ekikulu kya byonna ti omuntu afuuyisa nga ayimiridde kiba kirungi okuba nti kiyingidde mu mbeera ya buwaze, talina kyakukola. Ekirala kubeera nti yeekakasa nti waafuuyisa watereevu omusulo togenda muddira. Bw'amala okuba nti yeekakasa mu mbeera eyo n'afuuyisa nga ayimiridde talina musango, naye nga embeera y'okusinga omuntu okwekuumiramu ennyo ey'okukkakkanako wansi. Pasente gye bannene nnyo ey'okubeera nti awona obukyafu n'omusulo muddira. Empisa eyo twaginnyonnyoka yali namba 10. Kakati
fa'ilun alqulub wal asma monjezike ku mitima n'amatu tugende maaso n'okunnyonnyoka kubikwatagana kumala ekyetaago. Namba 11 eyazila ma ala sabilaini min annajasati wujuban bilhajari okubeera nti omuntu yejjako oba yeerongoosa obukyafu oba buvudde mu makubo gombi addala ekkubo ery'emabega obunajisifu okubeera nti abwejjako naye atukuza bulungi nnyo n'amayinja wa fi maanahu fi kulli jamidi tahiri kintu kyonna ekikalu ekisobola okukola ng'ejjinja kisobola okuba nti makulu kikkirizibwa ng'ekyo qati najasa laysa lahu hurma kintu ekyo bwe kiba nga si bunajisifu ng'era tekiziyizibwa omuntu asobola okukyeyambisa mu kusitanja. Naye omuntu bw'atakola ensobi ate n'ayagala okusitanjisa oba obusa twayinza okuba weyeeyambe waliwo obusa oba bwambwa bukalu n'alowooza ate bugenda muyamba ku nsonga wabula ekintu nga kikalu kyonna kiyinza okuba tewali jjinja naye ng'ensibuko ya jjinja oba amayinja. Ejjinja limu nga lya nsonda 3 liba likola bulungi nnyo oba amayinja 3 buli limu nga lyeyawudde. Au yaziluha bilmaai faqat oba asobola okwetukuzaako obukyafu obwo n'amazzi gokka nga omulembe guno gwe tuliko embeera eyo nnyangu kujjako mu bitundu ebimu ababonaabona abali mu ntabo na biki naye olwayira abantu naddala mu bibuga amazzi alhamdulillah gakola bulungi nnyo omulimu ogwo ag'okuba nti omuntu gamutukuza bulungi nnyo ng'amaze okweyamba te ebintu gye bikoma okuba nti omuntu wa waggulu gye bikoma n'okuba ebyangu waliwo emmanju eyo nga yo baaterereza ddala embeera omuntu bw'amala ekyetaaga alina waasumulula amazzi ne gabeera nga gamukuba bulungi nnyo. Kati kino ekiddako nekibeera nga kintu kyagga nti kwongera kuggumiza naye ng'aba yateredde dda eyo embeera weeri. Ate ne wabaawo omulala nga ye asobola kuba nti akutte lupiira oba kadomola okuba nti ke kagira kibwe kamufukirira bwe yeetereeza bwe yeeyonja mu mbeera efaanaganako bwetyo. Oba kisoboka okubeera nti bilmaai walhajari maa amazzi n'ejjinja omuntu n'abeera ng'asoosezza jjinja kati bw'amala n'abeera nga amaliriza n'amazzi kyo kikola bulungi nnyo naddala omuntu ng'abadde alina amazzi matono. Hadisi y'abakkiriza Aisha radiyallahu anha agamba nti anna nabiya sallallahu alaihi wasallam qaala mazima nabbi wa Allah yagamba idha dhahaba ahadukum ila algha'it falyastatib bi3 ahjari fa innaha tujzi'u anhu. Ti omuntu bw'aba yeeyambye naddala okweyamba okw'emabega omuntu oyo abeere nga yeetereeza bulungi. Kigambo kino yastadib kitegeeza falyastanji yani kuba nti asitanja bulungi naye luno olulimi lwajja nga luyitawo kuba nti omuntu yeetaaga yeetereeze bulungi nnyo kuba emmanju eyo munnange ebyepanga oluvannyuma lw'emmanju biyinza okwonooneka singa waba tewagenze bulungi. Wakati omuntu wamala gava mmanju kateyeetereezezza n'ayingira mu ssala ejja kuba tetuuka bakitegeeza alaba atawazzaako naye ng'ate akyalina ki obunajisifu. Kati omubaka yagamba omuntu waba agenze mmanyi n'amala ekyetaago ekyo ekyemabega abeere nga yeetereeza bulungi n'ekyomu maaso yeetereeza naye lw'okuba kyo kyangu ensonga lwaki essira tugisimba nnyo ku kyetaago kino ekikola ki ekifulumira emabega. Kakati abeere nga atawasitanja n'amayinja 3 bw'aba akikoze kiba kimumalidde. Naam hadisi yogera Ahmad ne Nasaiyo ne Abu Dawuda ne Ad-Darqutniyo. Waliwo hadisi endala eva ku Anas radiyallahu anhu qaala Anas agamba nti kaana rasulu sallallahu alaihi wasallama omubaka wa Allah yali ayingira kaana yadkhulu al-khala yalingiranga emmanju fa ahmilu ana wa gulam nahawi idawati min ma'i wa anza fayastanji bima agamba yali waliwo n'omwana omulala ibn Abbas ono manya Anas ono yakulira mu maka ga Nabbi yamalayo emyaka 10 miramba. Kati olyanyiza okwebuuza kyajja kiti ekyo kati agamba baalina ekyombo nga ky'amazzi bweki ne babeera nga bakiwa omubaka n'abanga yasitangisa amazzi ago. Tugambye Anasi ekikola nga agamba waliwo n'omwana omulala. Omubaka sallallahu alaihi wasallam bwe yayingira mu Madiina abantu baamuleeteranga ebirabo
Sulaim mama wa Anasi nga talaba kirabo kyatonera mbaka kiki yakola kumanya baayagala omubaka abantu b'omu Madiina kale basahaba bonna okutwaliza ewamu naye abantu b'omu Madiina baalina ensanyuko ey'enkizo kuba omubaka yasenguka n'agenda gye bali ewamu n'ab'omu Makka baali bamwagala naye nga mu Makka gye yali azaaliwe baabeera naye kati abantu bano mu Madiina mu kulaga amasanyu ennyo eri omubaka baatuuka okuba nga bamutonera ebirabo bambi. Sulaim maama wa Anasi nga talaba kyatonera mubaka najja ne Anasi ew'omubaka sallallahu alaihi wasallama n'amugamba hatha ibni, yagamba omubaka wa Allah mutabani wange yuno muleese liyakhdimak, muleese akuweereze siraba kyenkutonera. Anasi n'aweereza omubaka sallallahu alaihi wasallama emyaka 10 era agamba Anas ng'anyumya ku mpisa z'omubaka nti nno saakolako kintu kyonna omubaka n'ambuuza lima faalta, oba ekintu kyonna lam afaalu kyemba kisikoze, omubaka okumbuuza nti lwaki sikikoze sallallahu alaihi wasallam. Kale nno oli ayinza okugamba nti ate Anasi kyajja kitya okuba nti aweereza omubaka amazzi baali luddawa? Naam, twagadde awo nawo tutegeerewo ti Anasi yakulira mu maka g'omubaka sallallahu alaihi wasallama. Hadisi eyo gye tumaze muttafaqun alaihi eri mu Bukhari ne Muslim. Obujulizi obulala buva ku Ibn Abbas radiyallahu anhuma, buva ku Abdullahi Allah asiime ku ye n'ekitaawe Abbasi, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallama, mazima omubaka wa Allah. Kale n'abantu bonna abaleeta katemba mu kubeera nti bwe baba bamala ekyetaago bamala supiidi, oli naaweta olufuuyisa oti mwattu busekendi sibwe buti obudakiika nga yekisibye eddengo empala atazzeemu butokola ki kugenda mu maaso atambudde eŋŋendezo oba ki, n'abanga tafuddeeyo kubeera nti akenunula omusulo. Hadisi eno gye tugenda okuwuliriza mwattu yeetaaga okuba nti omuntu agityo gigwamu kuba ekintu ekyo abantu bakizanyiramu nnyo. Tulina be tulaba oluusi mbuga oluusi avuga mmotoka yo oba takisi oba ki, ogenda okulaba nga ggodde oluggi amakulu abeere nga aziyiza abantu butamulengera, ogenda okulaba ali mu kkojoba, ati nawakkojoba ayinza okuba waliwo kolansi, kitwale nti kolansi bw'akubako amazzi gaba gadda, ali awo n'engoye tazifunyizzaako, olugiro oti wu ng'awenyuka, alowooza mbeera ya bulijjo. Ne wabaawo n'abalala abalina emizeeja, abavubuka bano bannasuze mu biduula, simanya ŋŋenda gindi nvaawa, nabo olugiro oti bwawetako waawese tafaayo wawa yeyamba era tamanyi akola tafudde naye bw'amala okweyamba kyeki kyagenda okukola ng'amala gagira buki gakola gamba asulayo gwa naggamba. Tuwulize hadisi eno. Omubaka sallallahu alaihi wasallam yagamba, hadisi tugambye yogera Abdullahi mutabani wa Abbasi, agamba marra biqabraini, omubaka yali agenda n'ayita ku ntaana 2. Faqaala, omubaka n'agamba innahuma yu'adhibaani, yagamba bannanyini ntaana ezo nno bali mu kubonerezebwa. Tusaba Allah atuwonye ebibonerezo bya kabuli, atuwonye n'ebibonerezo by'olunaku lw'enkomerero, atuwonye n'ebigezo by'oku dduniya kuno bw'aba bitugezesezza abeere nga atusobozesa obivuunuka. Allahumma amin. Omubaka yagamba nti bannanyini ntaana ezo bali mu kubonerezebwa, wama yu'adhibaani fi kabirin, naye ng'ensonga ebabonereza ku ndaba eya kungulu era ne mu maaso g'abantu abamu si nsonga nti nnene. Ekibabonereza abantu abo si kinene nti kiri awo, naye ng'ebyaddala kinene. Olwaki? Omubaka yagamba amma ahaduhuma, omu ku babiri abo kaana la yastanzihu min albawli, kaana la yastanzihu min albawli, omuntu omu ku abo ababiri abo omu ku bo ye bwe yagendanga okufuuyisa talinda musulo okuggwayo, tagukenenula, ogira oti wu nga yadduse dda, nga yatambudde dda. Ekimubonereza nno kyekyo, kiba kitegeeza enkenye egundi tonye ze zaasigala nga zikola ki, zisigala zimutonnya mu ngoye. Olabye ekibonereza omuntu
kiikyo omuntu kyanyooma n'agamba ekyo nakyo mulimu. Nsonga lwaki omubaka yagaye ekibonerezo nno si kinene ku ndaba ey'okungulu waye ebyaddala kinene, kubanga okutuuka okuba nti kibonerezo kyamaanyi bwekityo ekituuse okuba nkibonereza omuntu mu kabbuli. Hadiisi eno erina oweggwera kwegamba gyagisanga mu njogera ez'enjawulo, naye nga kigamba omubaka already mu kuyitawo bw'ati kirabe yalinga awulira n'okwenyeenya bwe kuti, n'amanya nti abantu bano bali ku buzibu. Kaakati oyo ekyali kibonereza ky'ekyomuntaana. Wa amma al-akhar, ate omulala, fakana yamshi binnamima, ye yatambuzanga ŋŋambo. Kye bayita olugambo kwe kunakala ebigambo, amakulu bitambuza n'obijja wano ani afraad au jamaati, okijjeko omu oba bangi n'ogira n'otwala eri. Naye ng'omuntu oyo omulimu ogwo gwakola kyanoonya ki? An tariki al-ifsaadi, kwonoona abantu. Gundi agambye bw'ati, gundi agize bw'ati, ate gundi ogira oti nga ye gwe mulimu gwali awo. Alujja wano n'alutwala eri, n'alujja eri, n'aluzza eno, n'akola ekyo nno abakizannyiramu bakidduke, kuba abantu bangi bakibeeramu naye nga balowooza nti si gwa naggomola. Munnange gwa naggomola ekyali kibonereza omuntu omulala mu ntaana yali atambuza lugambo. Twakuba ekyokulabirako, waliwo ekyafaayo mu bufunze nti abantu baatuuka okuttiŋŋana abayitirivu naye ng'ensonga yava ku lugambo. Yali muddu nga wa lugambo, alumika ebigambo abisiikasiika. Tutegedde kye bayita okuki olugambo. Kaakati waliwo omusajja yali amutunda naye ng'ayogera obubi obumuliko. Manyi mu kutunda okulungi, bw'oba otunda ekintu nga kiriko obumogo kyogerera. Si bye bino abantu bye bakola olwaleero, n'akweka ewali ekituli ku lugoye ewala mu kakungulu n'aluguza omuntu n'agamba oyo awedde. Bano bantunda fruits, n'addira ewali obuzibuzibu n'akwekawo kungulu omuntu ayinaga nti nteeraamu awo. Munnange ebyo nno omuntu byalowooza nti byakusaaga. Eddiini yaffe ebigaana. Kati nno n'embeera yabeerangawo oggula baddu nabbatunda biki. Kati oli munaye yalina omuddu ng'amutunda naye ng'ayogera obuki obumogo omuddu oyo bw'alina. Kati oli byamugula yamugamba munaye omuddu ono gw'olaba nti mu buli kintu kyonna mulungi tabangawo, mulungi nnyo mu mbeera zonna, wabula akamogo ke kali kamu, muntu mulumisi, muntu wa kusiikasiika bigambo, amakulu wa lugambo. Awo n'agamba ekyo ate nakyo n'alaba nga ajja kigumira n'amutwala ewaka. Omuddo n'atandika okusiika olugambo lwe nga gwe bwe gwali omuze gwe. N'agamba, yagera omusajja avuddewo n'agamba omukyala, nkubuulire nno nnyabo, baawo agenze kuwasizaako. Manyi mu bintu ebizitoolera abakyala ekyo mwekiri. Kya mu Busiraamu naye abamu bajula n'okugamba oba si kyamu. Omukyala nga mubadde awo muli ntende n'omugamba ogenda muwasizaako, bw'osanga atalina bukkiriza bulungi, wekanga apunguuse mu mbeera zonna n'eddiini yaako. Bw'aba badde yeebikkira hijaabu aziggyako, shariya n'aga nti biibyo bishariya byo. N'essala wekanga azivuddeko n'ebiswala byo sikyabisadde, sikyaddamu bisaala. Nogaawe weebikka ku lwa Allah oba weebikka ku lwa bba. Y'osaala ku lwa Allah oba osaala ku lwa bba. Kati munawe wekanga omukyala atabuse mu mbeera kwegamba avudde mu nteeko olw'ensonga eyo yokka. Ne wabaawo abalala bambi abakikkiriza era nga bamanyi nti kyaki kya mu Busiraamu. Kaakati omusajja oyo oba omuddu oyo bwe yagamba nti bba agenze kuwasizaako omukyala, amakulu waliwo atabika byonna eyo mulundi kumpi gumu olugambo, n'atabikamu n'okugeya ate n'atabikamu n'okulumika. Byonna osanga omuntu ogwo nga yabirina, kuba kati aba weetegereza byonna byali awo nga bivuluula era nga bivuya. Omusajja agenze ku bye bambi so sigenda kuwasiza ku mukyalo ono.
ona amugamba nti nnyabo omanyi agenze kuwasizaako nkubuulidde. Bakitegeeza omukyala wano aba anoonya kyakkola. Era waliwo abakyala bangi nga bandibadde tebaloga era nakumanya balogo be baani, wabula ng'ekibatwala okuloga y'ensonga yokka. Kibba ayagala muwasizaako agenda kumunoonyeza ddagala limusitoopinga ku nsonga eyo. Nga kyekimututte mu kugira subhanallah. Allah attaase. Kati omukyala kiba kitegeeza anoonya ki solution akoze atya omusajja obutamuwasizaako. Ono nno omuddu omuyaaye solution naye yeefudde nti yagigaba yagirina. N'amugamba munnaye nkubuulire obutakuwasizaako mulinde omusajja oyo akomewo okwate akambe omusaleko otulevu otuli mugundi wano mu bulago. Ekyo bw'onooba okikoze ejja kuba otereezezza embeera, ajja kuba tajja kuwasizaako. Omusajja wattu akomyewo bwe yeegiraagiramu ati laba ate bw'adda eno n'akuba akaama. Omusajja oli omukazi amumaze n'amugamba nti nkubuulire ssebo omukyala agenda kukusala. Omusajja agamba nga nsala nkoze eki? Omukyala owange nga ki kye mukoze? Era mbwongo bwe tekiriimu. N'amugamba nze nkubuulidde ssebo era bw'oba owakana nti tagenda kukusala guweebase weefuule nga yeebase ogenda kulaba ekiddirira. Tewalaba yamaze ddo bigeta eri kaakati wa wano ajuliriza migeto gye. Omusajja wattu bambi n'agamba butuufu kandabe eddala wano byayogera gye biri oba nedda bituufu oba si bituufu. Ne yeewogoma bw'atyo omusajja ne yeegira ku buliri ne yeebakiriza naye nga teyeebase. Akakase amazima g'omuntu ono bintu birumike naye ng'ate byekweseemu okuba nti byageteddwa bibe bituufu. Musajja wattu aba yeefudde ayeebase agenda okulaba omukyala azze n'akambe. Teweerabye oli amugambye asooba amusaleko ki obulevu buno obw'omu bulago. Omusajja agenda okulaba ekiso kijja mu bulago n'ayayamuka. Onsala nga kugenda okwetaasa okwira gy'okiba tassa omukazi. Kaakati nno obuzibu bugenda okuzimba ng'ekintu kye bataddemu baking powder. Abewaaba omukazi atta atya muwala waffe baabo bamusse. Abewaaba omusajja batta batya mutabani wa. Batandise okuttiŋŋana abantu bayitirivu naye ng'ensonga ya wa lugambo. Kati bw'owulira nti nabbi abantu bano be yayitako babiri, abantu abo nga babonerezebwa omu kuba nti bw'amala ekyetaago ye tamala kwetereeza oba kulinda kyetaago kuggweerayo ddala ng'amaze okufuuyisa ekyamuleetera obuzibu kyekyo. Owookubiri kutambuza lugambo. Olaba ng'ekyokusaaga okutambuza olugambo naye munnange maka mangi kati nga bifulukwa lugambo. Waliwo abantu abayingidde emagombe naye nga nsonga ya lugambo. Waliwo abaali baagaana nga tebakyayagalana nsonga ya lugambo. Waliwo abaali abagagga kati nga baavu naye nga nsonga ya lugambo. Kati bw'otadde awo n'obeera ng'oyisa mu kintu kyonna ekyavumirirwa. Obusiraamu bwe buvumirira ekintu kiba kyekweseemu obuzibu, kiba kyekweseemu obubi. Ate bw'osanga nga obusiraamu buyina kye bukubiriza ne bwe nga kungulu olaba tekijja kiba kyekweseemu obulungi. Nga bw'olaba obusiraamu bwe butugaana okulimba. Okulimba omuntu alaba nga obutalimba tekijja, beera yeetaaga okuba nga alimbako. Naye ekyobutalimba kyekweseemu obulungi tobulabangako. Abampuliriza, ogwo si gwe musomo gwaffe, wabula bwe tutuuse ku hadiisi eyo nenjagala tugiyimirireko ekitonotono. Empisa namba 12 ku mpisa z'okumala ekyetaago. Alla yastanji biyaminihi tanziha laha an mubasharati al-aqdar. Omuntu okubeera nti yeewala okusitanja omukono gwe ogwa ddyo. Kujjako omuntu oyinza omusanga gw'alina oba ogwa kkono gwafunye obuzibu tegusobola embeera yabuwaze. Naye bw'obeera ng'emikono gyo gyombi alhamdulillah weegiri tewali mutawaana ku gyo
beera ng'ositangisa mukono gwa kkono ogwa ddyo nedda. Kusinziira ku bujulizi bwe tugenda okulaba wansi wano. Abdurrahman bun Zaidi hadisi eno agamba nti qiila li Sulaiman, kyagambibwa li Salman. Ti Salman yagenda n'agambibwa ng'ani amugamba, kusinziira ku bigambo ebiri munda, eyali amugamba yali nga si musiraamu. N'amugamba nti kadi allamakum nabiyakum kulla shay'in hatta al-kharra, yamugamba nabbi wammwe yabayigiriza ebintu byonna paka n'embeera z'emmanju. Faqala Salman ajal, n'amugamba bwekityo bwe kiri. N'amugamba nahana an nastakbira al-qibla, omubaka yatugaana bwe tuba tugendera mu nsonga mu kumala ekyetaago tetwolekera kibula. Mpozzi mujjukire mabega yitwayo nnyonnyole wantu wano ku mbeera y'omuntu ayeeyamba muki mu ttale, kuba embeera bwetu byabanga ku ntandikwa eki, naye bw'abeeranga ali mu muzimbo awo kibeeranga tekigaanibwa, naye ng'era kiba kirungi mu kukkaatiriza empisa. Bw'obanga weefuga si kirungi kubeera nti kaabuyonjoko wakazimba koolekedde ekibula obanga kakikubya amabega. Naye ng'ali mu muzimbo ayawukana n'ali muki eyeyamba mu ttale oba mu kyererezi. Kati yagamba nti yatugaana okubeera ntwolekera ekibula bigha'ith au bawl bwe tuba tumala ekyetaago kyaffe ekyemabega oba eky'omu maaso. Era n'amugamba an nastanji bil yamin, n'atugaana n'okusitangisa omukono ogwa ddyo. Au yastanji ahaduna bi aqall min 3 ahjar, oba okubanga omuffe asitangisa amayinja agatawera 3 gaba tegajja kumaliriza kubeera nti akola. Tugamba eriba limu nga lirina ensonda 3 awo tekirina buzibu, naye bwe gaba tegabira 30, manya bwe gaba tegabira mayinja 1, 2, 3, ekyo si kirungi, tekikkirizibwa beera nga funa amayinja 3. Era ekirala wa alla yastanji biraji' au bi'idhami, okubeera nti omuntu mu kusitanja kuno teyeeyambisa kintu kinajisifu, nga bwe twagambye omuntu ayinza ate okusitangisa obusa, biba byaggete. Wejjako najisifu ate weeteekako obusa, oba okutawaazisa oba okusitangisa eggumba. Waliwo abalina effujjo, ogenda okulaba kutteera eggumba ly'ente oba mbuzi kali agenza okukola ki, tekikkirizibwa munnange, olw'ensonga nti amagumba ago waliwo ebitonde ebigeyambisa ng'emmere. Omuntu oteekwa okumanya nti waliyo ebitonde bya Allah ebyetaaga okulispektinga. Hadisi eyo eri mu Muslim ne Abu Dawuda yagyogera ne Tirmizi. Waliwo obujulizi obulabuza ku Hafsa radiyallahu anha. Mabakiza Hafsa agamba nti anna nabiyya sallallahu alaihi wasallama kana yaj'al yaminahu li aklihi wa shurbihi wa thiyabihi wa akhdhihi wa ataa'ihi. Akiza Hafsa oyo mukyala wa nabbi gwe tumanyi obulungi, muwala wa Umaru, agamba nti mazima omubaka sallallahu alaihi wasallama diyowe yali amukozesa kulya ne kukunywa ne kukwambala, mpozi n'omukwasa ekiba kimuwerebwa oba okukwasa ye ekintu kyawa. Si kirungi kuwa muntu na kkono oba mubuuza na kkono, era nabwe ekyo waba alina kyakuwa si kirungi kubeera nti okimuggyako na kkono oba omuwa na kkono. Ez'empisa zaffe ez'obusiraamu, era embeera eyo tetera kusangwa mu bantu okuggyako nga yayitawo mu kwekuza n'okwepanka mwebali, nga ye alina abantu tamala gamuwa mukono gwa ddyo okwepanka, amuwa kkono bw'ati, naye nga ddyo mulamu bulungi. Saba Allah atuwonye okwepanka, Allahumma amin. Kakati agamba nti wa shimalihi lima siwa dhalika, agamba kono yamukozesanga ku bitali ebyo bye tumenye. Hadisi eyo yegera Imam Ahmad ne Abu Dawuda ne Ibn Majah ne Ibn Hibbani ne Hakimu ne Al-Bayhaqiyu. Mpisa namba 13, mpisa zetusaana okweyisaamu kumala ekyetaago, era nga gye tuba tuwunzikirako biiznillahi tabaraka
wa ta'ala okusinzira ku budde bw'omusomo gwaffe. Ayadlika yadahu ba'da istinjabi al-ard, kubeera nti omuntu bw'amala okusitanja kati bw'avaayo akuuta omukono gwe engalo ze wansi mu ttaka, au yaghsiluha bisabuni wa nahawuhu, oba ogwoza ne sabbuuni, liyazuula ma allaka biha min raihati al-kariha, oba ma allaka biha min raihati al-kariha, kubeera nti yajjako oluusi akasu akaba kagenzeeko. Byombi bikola era okusinziira mu mbeera omuntu gy'aba alimu, kubanga waliwo omuntu asobola okumala ekyetaago ekyo nga munnaye tewali sabbuuni. Ettaka eryo lizannya loolo nnene nnyo ku nsonga eyo, omuntu kubeera nti akuuta bulungi engalo mu ttaka omwo, kubeera nti anaazaako olusu olwo. Bw'abanga mbeera si ya buzibu, ali wakaawe kyangu nnyo kubeera nti embeera yagimaliriza ne sabbuuni. Nkulu kirungi kuba nti omuntu waba amaliriza okusanja kubeera nti atukuza engalo ze ne sabbuuni. Era abantu bangi balina entegeka eyo, naddala abantu abakuuma obusiraamu bwabwe butiribiri, byonna bibaawo butereevu. Sitamala ekyetaago kye ka sabbuuni ke kabaawo nga anaaba bulungi mu ngalo. Hadisi yino wano eva ku Abi Hurayra radiyallahu anhu qaala, agamba Abi Hurayra, kana an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam idha ata al-khala, gamba omubaka sallallahu alayhi wa sallam bwe yagendanga emmanju, ataituhu bima'in fi tawrin aw rikwatin, agamba yamuleeteranga amazzi mu kyombo, fastanja thumma masaha yadahu ala al-ardi, yamalanga n'asitanja nago yamalanga avuddeyo n'abeera ng'akuuta engalo ze mu ttaka. Abi Hurayra ono naye bimukwatako biwanvu, twagamba nti yasinga okukwata ku mubaka hadisi nnyingi, era baka yatuuka n'okulagira nga ebyenkatika bya Abi Hurayra ewaka bamuteerako emmere, yabeera nnyo naye nnyo nnyo. Twagamba yakwata ku mubaka hadisi eziwera ddala 5374. Okumanya njawulo yali nnene nnyo, osika eyamuddirira yali Abdullah ibn Umar, hadisi ze yakwata ku mbaka zaali 2663. Olengera enjawulo eri awo. Kale nno naye yabeera nnyo n'omubaka sallallahu alayhi wasallama. Hadisi eyo Abu Dawuda yajogera, ne An-Nasaiyu naye n'ajogera, ne Al-Bayhaqiyu naye yajogera, wa Ibn Majah ne Ibn Majah naye yajogera. Abampuliriza mukkirize tukome wano, omulundi ogujja biiznillahi tabaraka wa ta'ala tujja kuba ate twongera okunnyonnyoka ku mpisa ezibulayo ku muntu ng'amala ekyetaago. Naye ate ndowooza tuziwunzike kuba wabulayo empisa ku nsonga eyo, ziri wabulayo empisa 2, 14 ne 15. Kaakati tuziise mu bufunze. Namba 14, ayandaha farjahu wa sarawirahu bilma idha bala liyadfa an nafsihi alwaswasa. Muntu bw'aba amaze ekyetaago naddala ekyokufuuyisa, atukuze bulungi nnyo obwereere, wabanga waliwo oluusi akagize ku mpale abeere nga nako akoozaawo bulungi. Kati ekyo ku muntu afuuyisizza. Naam, waliwo hadisi egamba nti hadisi eno eyogerwa Sufyan ibn al-Hakam radiyallahu anhu, agamba kana nabiyyu sallallahu alayhi wasallam, mubaka wa Allah yali idha bala tawaddaa, mubaka bwe yamalanga okubeera nti afuuyisiza yali nga atawaaza. Oluvannyuma lwa bino naye ng'ekyo tekinnaba, agamba wayantadaha, amakulu yabanga atukuza bulungi nnyo obwereere. Era waliwo hadisi endala jaga nti ra'aytu rasul sallallahu alayhi wasallam, nalaba omubaka baala thumma nadaha farjahu, yamba yafuuyisa bwe yamala n'abeeranga yafukira bulungi nnyo obwereere bwe n'abutukuza. Naam, wa kana ibnu Umar yandih farjahu hatta yaballa sarawiluhu, mutabani wa Umar Abdullahi yamanga amaze okufuuyisa yatukuzanga nnyo obwereere, yakwegamba nnyo yayiwangako amazzi nnyo
kuba nti omuntu akakasa nti atukudde n'atuuka okuba nti n'empale ye etoberera mu mbeera efaanaganako bw'etyo. Empisa esembayo ku nsonga z'okumala ekyetaago, yuqaddima rijlahu lyusra, omuntu waba ayingira emmanju asooseyo kugulu okwa kkono. Yuqaddima rijlahu lyusra fi dukhuli, bw'aba ayingira asoosaayo kkono. Faidha kharaja falyuqaddimu rijlahu lyusra, waba avaayo rijlahu lyumna, ate bw'aba avaayo akulembeza kwa ddyo. Bw'amala ayogera ekigambo kino nti gufuranak. Obujulizi hadisi eva ku mawakiza Aisha radhiyallahu anha agamba anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idha kharaja min khala, omubaka bwe yabanga ava emmanju, kaala yagambanga nti gufuranak, yayogeranga ekigambo ekyo. Abamanyi bakitematemamu amakulu mangi ekwesa omwo. Amakulu kuba kusaba kusanyibwa kwa Allah, naye kibanga ekiraga nti mbeera gy'amaze mu mbeera eyo okuba nti abadde tayogera ku Allah kirina amakulu mangi nnyo abamanyi ge bavuunuliramu. Posi n'obaawo ne hadisi endala naye nga nafu yakusanga ng'egamba ti alhamdulillahi alladhi adhhaba anni al-adha wa afani, neebaza Allah yanzigyeko ekinyiizo n'ansonyiwa. Waliwo n'endala alhamdulillahi alladhi adhaqani ladhatahu wa abqa fiya quwwatahu wa adhhaba anni adhahu. Ezo ziri mu kutankanibwa hadisi ezo nafu, naye nga kiri gufuranaka, ekyo kiriko obujulizi obwannamaddala, naye nga mu bufunze amakulu agayinza okuvaayo gaba gagamba yi Allah nkusaba kusonyiyibwako mu mbeera efaanaganako bwetyo. Ekyo kyogera ng'ofulumeyo ng'okulembeza okugulu okwa ddyo. Bwe tutyo abampuliriza bwe tuwunzise empisa zaffe ez'okumala ekyetaago, omulundi ogujja tujja kuba tetunnyonnyoka ebirala ku ebyo tetusaana okubeera nti tutereeza nabyo eddiini yaffe. Tusaba omutonzi Allah tugase ne bye tuwulidde era tuteekemu abo ababikolerako. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.